Okay, nkwaniriza we bali kutraba we bali kutugoberera. Bannange olutalo lwa Isima ne Gashumba lugenda maaso. Isima All Access mumumanyi blogger musajja wa maanyi. Kale ebintu bibikyagendera ddala maaso naye nga y'omu ku bavuddeyo neyewerera no actually Isima All Access ali mu kuwolereza Gashumba. Omanyi wabaddewo enteekateeka y'omwami Abitex nga yategeezezza nti ayagala Gashumba bagende abaganda bonna bagende ewaka wa Gashumba Abitex nga yakikulira. So Isima n'avala agamba va ku Buganda, va ku Baganda, Abitex musinguzi, lekera okuwaga Abaganda okugenda mu Gashumba, musimanyi itafali, musimanyi bali mu diesel yakola. Bintu bibadde bingi nnyo naye so ogenda kulekera ka video ka Isima All Access olabe engeri gye kyabaddemu n'engeri gye yekakasizaamu n'atabukira ate Abitex n'amugamba nti sebo lekeraawo okuwaga abantu okuyingira mu bintu ebitakwatako. Bibro Jamaru Kemanya nkwagala nnyo osi abeera mufumbiro ku kamera ate nga abikwasaganya ebintu bino mpolampola mpozi weyongera ate okutu subscribinga osobola kubanga ofuna buli kimu kye tubataddeyo. Kankulekere video sokola be Isima All Access engeri gyabadde akwasaganyamu ekintu kino. Mbagalira ddala alhamdulillah rabbil alamin mu kisiibo kino. Now to settings off mwino okumanya nina eddakiika 3. Yes okusookera ddala twale uya video ya Frank Gashumba nga atakinga Katikkiro mwagiwulira mwenna. Eyo video yagenda wala nnyo kuba Frank Gashumba ya setting record haya ina abantu 15,700 live. That's no joke. Nze nkolera ku internet manyi numbers omuntu zakuba noti ya ba blogger balane babanga balina kwegatta itagundi ate nga bagamba bamanyi naye nga balina kwegatta bakolera live ogezako kweze number juxtaposing that. Kati Frank Gashumba we yamala okukola ebigambo ebyo nebya Katikkiro ebyayita abantu bangi nnyo mu diversity z'enjawulo bakola buli kisoboka. Nze nafuna essimu okuva Mengo, nze bwe nkugamba towakana nabagamba gonya we kubulira ebiri mu nyanja tokola ki towakana. Tubadde mu negotiation tulabe nti Frank Gashumba coming to terms era ne tumugamba cease fire n'abe Mengo nabo ne bakimanya there is a cease fire kubanga olina omumanya enjovu wezirwanira ffe tubonaabona. Oyo Gashumba alwanye entalo nkugambye alwanye entalo alwana nanjovu atoleeta obumyu nedda bambi. Now we called for what we call mitigation. Netugamba Frank Gashumba cease fire. Frank Gashumba musajja ali very intelligent, eloquent, ali audible, yakkiriza however much yandibadde asobola okwedefendinga naye yakkiriza na respectinga netukkiriza nti ebisigadde bu nitty-gritties we can come up netubugonjoola. Now waliwo akasajja akagenda keteekateeka ku buli kintu mukagenderedde. Akasajja kano kaba n'ekikoofiira konna kakova ensingo bakayita musinguzi kanyankole naye nga kaagala opikaapika omuliro buli mu kintu ekigenda maaso. Twamaze okukola mitigation ziwedde kati katandise mbukakunga abantu mbubagende wa Frank Gashumba mbukalwanirira Buganda mbwerako kagenda teekawo kakoze video katadde mu Ssaabasajja Kabaka Abitex musajja gwe yakoganga karoti olinge yajjamu olubuto Abitex Buganda tuvudde wala sigwo tulwanire entalo kasajja gwe tuli ku kya Frank Gashumba ate kati oli mu kutwerijjako. Njagala okulabula tolina demonstration yonna gyokola mu linnya lya Kabaka sigwe Muganda mulekerawo tumanyira busajja gwe genda Embalala okole demonstration ku Kingdom ya Mbalala. We have settled our matters. Tulikinzawo tukugashumba ate kati kavaayo kalega olusingo kalinga akajjamu olubuto mbukagenda kolaki mukagenda demonstratinga kaleta abantu bagende bakonfrontinga Gashumba bamubole Abitex. We wabanga ba VIP people boogera tojjanga wetugenda ku mikolo bagamba aba degrees musituke aba PhD ba professor ne basituka abantu abasoma ne bas wobengo ina certificate tostukanga wali ba professor. Gashumba sije ekimu naawe okiwulira Banyarwanda bangi nnyo wana abazadde mu Baganda okusinga n'abanyankola abazadde mu Baganda
genda otwala akamanyiro ke ankole oba olinde we badaba bayogera ku byokukata kebo bino ebikola ebivulu eyekatosi oyogere. These matters don't concern you. Lekera okuleta olugezigezi bwe muteekawo ne mufuula abakomediani mu politics gwe ne kino kino ekirina ensaka y'olubuto eringa erimu ebiwuka. Lekeraawo twakoze mitigation n'abantu ab'obuvunaanyizibwa mu Buganda Kingdom. Toliimu tontankuula kasajja gwe akaakogga obulago nja okukusanga nkukolenga kye nasuubiza mboni nkukuba empyezi nze tompiti omukadde ali ordinary nedda. This is a different one. Nkulabula Abitex ebyo ebintu by'olimu muno oli mu demonstration mbwofa nnyo ku Buganda. Kashumba yayogera ku Katikkiro era we got hurt naye yayogera ku Katikkiro okoze video oyinvolvinga Ssaabasajja Kabaka. Kasajja gwe njagala owe Kabaka ekitiibwa. Kasajja gwe ebyo mwogenda opalapalanyiza mbuno otegeka gwe bino si byankuuka bino si bya bino ebyepukulu byotegeka Namboole. We tunajja mu field gyotegeera we shall ask for your advice. Mu bino vaamu ojja kuba tonnatuuka wa Gashumba tujja kukuba. Gashumba omanyi akola biki? Omanyi abantu ba inspirinze tujja kukuba. Golega kakasingo ng'okawuba buli wamu ng'olowooza mbu ekyo kikuyamba. Genda ku OPM office mulwanire emmere. Gende wa Bobi Wine mulwanire ebyo by'obeeramu naye teweerijja ku njovu. Gashumba njovu alwanye n'enjovu ate gwe akamyu gwe kamugongo linge n'emmese ensolima agwona omulema. N'olw'ensonga eyo we tugamba tufunye calls from prominent leaders from Buganda ne tugamba Gashumba seize fire. Na seizing fire we can mitigate ourselves out. Toweefula tugo ino tuyamba mbuli kimu ebyo ebyankole nga tobikolako. Nekawuba obugumba mu Buganda genda kewammwe erwamirama emitooma genda naye okoleyo obuvuyo. Kasajja gwe nze ndi wano Uganda tolowooza najja buzi. Nze newenzijako emyaka gye mmaze Bulaaya oli mupya mu Kampala. Oli mupya buza Balamu mulabye ng'atunda eri soda mu Owino ng'atunda eyo soda. Oli mupya teweerijja Kampala Abitex. Eno warning njikuwa saagala onyiize mulundi gwakubiri. Otandise okukola obulango ogattamu erinnya lya Beene Ssaabasajja Kabaka gw'omulwanira entalo. Oli gundi oli mumbowa. Abitex oli mumbowa. Viira ddala ku bintu bya Buganda mu Nyankole gwe concentrating ku bwabagabe. Katonda wamwe mukakengi wamwe Museveni genda ogwembe Museveni toyagala bya Buganda bwa Bunyankole va ku Ssaabasajja Kabaka awo tutabuka n'omuyisa obuyisa mu kamwako ng'ovudde mu Walaji konna kajja kazunga kanywedde Walaji mwetasa Mbeene fa Abanyankole tugenda kulwa kumaaniina gw'otulwanira entalo zaffe mutuleke tumanyiddwa ekimala tetukyayagala tumanyiira nga we tutabayita kubiku we mutatuyita mbyankole totumanyirira Kabaka tomuteeka mu mboozi kanoonya publicity kataddemu Beene kakozeekoze obulangolango mwera ku Ssaabasajja tufiirawo ki kikyomanyi ku Buganda kaleega olutwe. Kasajja gwe genda ku kiri kinne kirina ogubuto ogujjudde ebiwuka mugende mwerimbe mbu mulimu struggle. Tewali struggle gye mulimu mwagabbi agerere bukiwulira. We banayogera ku by'ebivvulu you will talk. Bino si bivvulu. I'm warning you. Sikuwarningira Bulaaya no. Here njokusanga Abitex oli mukovu nnyo kuneesimba oli mukovu okiwulira. Omuzinga gulinga ogwakkuba kalinga akalimu embwa konna kajja kati ng'essaati eringa eriwanga weesimbe munze. Abitex weewumuzeeko ku nsonga za Buganda. Weewumulizeeko ddala ne Gashumba gwe weerijjako si sayizi yo okiwulira. Eri njovu ate gwe akamyojje okiwulira. Bagashumba bajja na muggo naffe ffennyini obeta ntalo bajja wano mu Uganda kizibu. Bajja na muggo kati tebalwanyisa muggo balwanyisa birala. Weegendereza akamanyiro k'olina Abitex. Weegendereze gwe n'ekibajjo Kiganda kyo kino ekyogubuto naawe akalina ensinga eringa eyaŋŋaali weegendereze
buno obubaka mbukuwadde nayogedde dda n'abakulu nakubidde Frank Gashumba yakkiriza tusizi fire ate oteekateekawo obukodyokodyo kanoonya kubanga ebivulu baabigala kanoonya publicity buli wamu ne kajja nkerega toyisa Ssaabasajja mu kamwa kola ebirala byonna toteeka Ssaabasajja mu kamwako Kanyankole gwe n'omusuma Gasiya oli musuma genda Embalala genda Emitooma oyogere ku by'Abanyankole genda olumirirwe Kingdom y'Abanyankole genda olumirirwe y'Abalwenzururu kabaka we bamugoba totwerijjako n'obugumba bwo konna kaakogga ebifaananyi kanyumirwa bya x-ray ne kajja mu bantu nga keereega weereega kwani olw'okubaleka ne mutaaya emulooza tuli basiru we can defend our kingdom entirely tetwetaaga support ne Gashumba Namugandi tolina kwogera Katikkira waffe genda oyogere kuweewammwe tubakyaziza ne mutandisa okuyitirira akamanyiiro obutatya buzaala akamanyiiro ffe tutya kakingi ne abantu be tribe endala mutandisa otumanyiira mutukwata mannyo tuli Apitex gw'olumirirwa Obuganda ennyo gw'obulumirirwa kakuma bantu omuliro mu magezi kakuma bantu omuliro mu magezi buno obusajja bwagala kukola sipaaka bwebwo obusajja kalina beera Sudan kaagala revolution ebintu byekalimu ebya music byonna byaggalawo abayimbi bayimbiraka obwavu bukaluma kati kajja kasunda ensingo kalinga ŋŋaali kasajja gwe nze Sompita bali abali eri nkuwoningira wano wenna kusanga wonna ne Ssaabasajja ajja kumpulira nze ndi Muganda nina right okukola ekisaanidde ku Buganda si gwe weewummuzeeko akajanja akakuli mwera Ssaabasajja akumanya omuyita otya kagira obugumbagumba genda okole Emitooma gye mwava genda okole Entuŋŋamo gende wa Museveni wekalakase nga tewekalakasanga ku bugabe bwa Nkole ku mbaavu kaleega obukofiira n'olutu olwakagwamu